Okukendeeza okwetuma kw'emisango egy'ebyobusuubuzi n'egikwata ku kuzimba, ekitongole ekiramuzi nga kiyita mu Judicial Training Institute kibadde n'olukuŋŋaana olugenderedde okutema empenda ku kugonjoola ekizibu kino. Omukolo guno gubadde ku kkooti ensukkulumu mu Kampala era nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde abalamuzi, abasuubuzi, ababakulira, baminisita, abatabaganya awamu ne bannamateeka. Wano ekitongole ekiramuzi kisabye abasuubuzi okwettanira enkola ey'okutabagana olw'ensonga nti si ya bbeeyi ate ng'esobola okubayamba okugonjoola obutakkaanya bwe babeera bafunye. Akulira ekitongole ki Judicial Training Institute omulamuzi Andrew Kauka bw'abadde ayogera ategeezezza nti ebyobusuubuzi bikola kinene nnyo okuzimba eggwanga ng'ekyokuliisawo emisango gy'ebyobusuubuzi mu kkooti agamba nti kikosa nnyo abasuubuzi, bw'atyo naye n'akubiriza abasuubuzi bonna okwettanira enkola ey'okutabagana okuva lwe kiri nti eyamba obutalwisa nsonga. And so the disputes of traders are something that the judicial leadership, the CJ, the CJPJ, are saying we need to have these resolved through ADR. Minisita w'ebyobusuubuzi Sanjay Tana yeebazizza ekitongole ekiramuzi olw'enteekateeka eno gy'agamba nti yakuyamba nnyo okuzzaawo enkolagana wakati w'abasuubuzi ababeera basuwaganye ng'oggyeko eky'okuzza ensimbi ezibeera zibatabudde. With the data that we are seeing, the news that we are reading on a daily, and especially with the ADR system and what we've been told, I think it's a brilliant approach. It's a quick resolution to disputes, and 9 out of 10 times these businessmen have egos that are larger than life. Ono ayogedde ku misango egyekuusa ku by'okuzimba egyetumye mu kkooti egiri mu 2024 nti gisibye ensimbi obuse 325. You find a brilliant business making money, profitable, but they end up in court for whatever reason, and 4 years, 5 years, 10 years we're in court, and you find that only the cost of interest that these people are paying in banks crumbles the entire business. Abantu abalala beetabye ku mukolo guno kubaddeko minisita omubeezi w'ebyemirimu n'ebyentambula Siraj Musa Ali n'akulira olukiiko olufuzi olwa Judicial Training Institute omulamuzi Mike Chibita nga nabo bawadde endowooza zaabwe ku misango gy'ebyobusuubuzi n'ebyobuzimbi. Consequently, when a construction dispute brings the project to a standstill, the cost is ultimately borne not only by the contracting parties but by the government and most importantly by the people of Uganda. This is why we must rethink how we manage construction disputes. We cannot afford to have billions of shillings tied up in disputes for years while projects remain incomplete and communities wait for services. This initiative builds on the successful mediation settlement fortnight for the banking, loan and credit cluster, which demonstrated the value of bringing together a defined category of disputes, the parties, their advocates and the relevant institutional stakeholders around a common settlement objective. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ekyakasiita Issa Sekito ayanirizza enkola ey'okutabagana n'agamba nti yakubayamba kinene nnyo okukendeeza ne ku butemu obutera okusibuka ku butakkaanya. A lot of harm because they are no longer importing and they are leaving the business to small players. As a result of this misunderstanding, I hear one of the companies is about to close because if the son doesn't want to inherit this. This is a matter that would be mediated. I was so unhappy when the new minister did not listen to this because I've already petitioned the approach to Kasita so that a mediation happens. Abadde omugenyi omukulu y'amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Moses Kazibwe Kawumi ng'era akubiriza bekikwatako bonna okwettanira enkola ey'okutabagana kisobozesa emisango okusalibwa mu bwangu. I urge you to engage, find practical solutions and recommend ways to enhance ADR in trade, construction and corporate issues. Akulira kkooti y'ebyobusuubuzi omulamuzi Anna Mugenyi atangaazizza ku misango egikyakandaliridde mu kkooti n'egyo gye basobodde okukolako. Altogether, the commercial court has a total of 7,480 commercial court cases pending before the judges.
1,424 are in the trade, construction and corporation cluster. Olukungaana luno lubadde lukubirizibwa omulamuzi akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Gen. Francis Abodo. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.